ambe emitwalo aga ebyamagero ebyakolebwa abantu baali bagamba nti pastor yani Pastor Male Benini ekitibwa kyekye Benini lwaki teyakyalirako amalwaliro lwaki teyagenda kukwawe wali abantu abaki abalwadde why were the miracles centered katudde mu Bible bwe tusoma mu Bible waliwo n'abasajja abaatuuka okubomola waggulu bayiseewo omuntu akoozimbye bw'osoma ebyawandiikibwa Yesu yatuulanga mu bibangirizi teyayingirako ddwaliro ekitegeeza nti omuntu anaawona mu Katonda asalawo na mutima gwe nga bw'olaba Abaruumi 10:10 nti omuntu asalawo n'emmeeme n'aganze ndi mulwadde kangendewa n'oli omukazi Bayibuli ega nti omukazi yamaze ekikulukuto n'emyaka 12 yava mu mbibi horizons nti yatambula tugeze n'aveeyo Buduuda najja mu Kampala tebamulumba Buduuda Katonda si wa bwereere olaba osoma Bayibuli egamba Yesu yennyini nti okuva ku mulembe gwa Yokaana nekakati nebbanga erijja obwakabaka bwa Katonda buwaguzibwa na kifuba n'ababunyaga babunyaga naki na kifuba ekirala waliwo abatambula mu malwaliro tetujja kunyooma mulimo gwe bakola abantu balokoka mu malwaliro ne prisons era bawona ne badde ewaabwe wabula eno enteekateeka teyali yagenda mu malwaliro nedda era Pastor Benini abagamba amalwaliro waki tebaga nti tewaki teyayimirira ewandege n'agamba ezigenda Yesu alokola wali mu taxi oli mwenzi we have different sections enteekateeka aba babyogeza mutima ki kyekyo era baani ekyo ky'ekibuuzo ye bannannyini balwadde bakkiriza olaba nze mbadde nzijjidde ku booda waliwo akulaba ng'ali mu taxi naga Dr. Ati alinnya booda tekiriza nti twenkana naye tetolina mmotoka kwa olinawo ogitadde tetwenkana naye bannayuganda eyo gye muli munomalizing okuledinga abantu ani ayogedde Munyagwa yayogedde Munyagwa ayagala ki nti awo the former MP chechi former ne bwaba MP Museveni yakwata MP n'abafuula ebyokuzanyisa omanyi kati politics kankubuulira olujeregerero n'olunyomerezo lweretedde Museveni okuba nti ayimusa abantu nga full figure ebannamyalo n'asuula abantu bano abeefuula abayonjo nga ne waafuuwa afuna ekipapula neyesangu kati ebyo ebintu byammwe fe abalokole twasiima ekirala ekikulu Bayibuli egamba nti avvoola Omwoyo Omutukuvu talisonyiirwa Yesu yawonya omulwadde Abafalisaayo nga oyo Baluzebbuuli mbyawandiikibwa gwe ye mukulu we Diamond era Diamond eyo yebeera mu ttooyi mu bukyafu ne kasasiro era omutwe gwayo nswera era ye kabaka w'enswera bujja kusoma ebyawandiikibwa nabaga nti obanga nkozesezza amaanyi ga Katonda mwene mga nti ndi kuwa Baluzebbuuli muvumya Omwoyo Omutukuvu omusajja wa Katonda bw'anoonya omuntu okunoonya Katonda okutuuka ku levo y'akayanja gwe n'oyimira ku ssimu y'emitwalo 12 nyumba y'emitwalo 8 n'obuseegu n'obuvidiyo bwali lipazo ng'avuga nyumba y'emitwalo 8 n'ogiroti obuli enogama nedda oyo gwolaba emiggo yajja najjo naye ng'abantu baffe abasinga babuzaabuziddwa nnyo n'abantu abatategeera era bw'ogenda okwetegereza Uganda etambula nnyo ku bantu abatategeera era message yaabwe abantu abatategeera abo etambula nnyo okiwulira bulungi n'ekirala wangi nabagamba Mr. King ebyo boogera ebyebisiyaga kati nabagamba bano abajja bwe baddayo bano abajja abali mu kkooti bavaayo tetuddamu okuwulira omuntu yenagamba nti Pastor Kayanja yamukoze atya kubanga nze bwe mmanya nti bagamba yatuyise mu ofiisi then togendayo